abali mu nteekateeka eyo ye President Museveni bwe yali ayogera ku nteekateeka eyo mu 2006 yagamba nti ye ateekwa okuleka nga atuukiriza enteekateeka ya East Africa Federation kubanga bakadde be yasikira Nyerere ne Dr. Milton Obote bayinza obutebaka bulungi magombe singa Museveni aliba tatuukiriza kyebamukwasa nti Nyerere yamukwasa okubeera nga atondawo East African Federation naye federation eno fena tumanyi nti Secretary of State owa Bungereza bwe yali ku kabaga nga batikira ku Queen Elizabeth kati aliko ku Queen wa Bungereza nga bavudde ku pate y'okumuteekako yemu ku statement gye yakolera ku kijjulo okwali Muteesa egamba nti amawanga ga East Africa gateekeddwa okulowooza okugatta ensi essatu Uganda, Kenya ne Tanzania lifuuke eggwanga limu. Muteesa kyewakanya kiviireko okumuwaŋŋangusa mu 53. N'olwekyo Museveni bw'atugaa nti nno atuukiriza ebyo Nyerere bye yamugamba eyo sigendayo nnyo naye puroguramu eriwo nti bwe bamala okutondawo kye bayita East Africa baagattako Rwanda ne Burundi. Mpozi kati Museveni yagambye nti ayagala bagatteko Congo ne Southern Sudan. Naye ekigendererwa mu kino yenteekateeka y'Abannarwanda abatuusi okulaba nti babeerako we bajja kuba ebyafaayo bitulaga nti Rwanda eri gye twogerako Rwanda eri ensi Abahutu bagamba be bannannyiniyo bano abatuusi bajjamu buzzi nga bava Somalia n'olwekyo tebakkiriziganya nti nno bano bateekwa okubeera abaawo kati olw'okuba nti ekyo kiwe ekiri abatuusi ng'ate basinga be bali mu gavumenti ya Uganda balowooza nti basobola okuexpandinga ne baddira ensi ziri Rwanda ne Uganda ne zigattibwa n'ebeera ensi emu kati abantu ne bava eri ne bajja beegazaanyiza wano naye nga okusinga bateekwa kwegazaanyiza mu Buganda nga newankubadde ekyogerwa nti Teeso ndowooza ne Acholi kati bamaze okusenserayo naye nga Buganda yeesinza okuba ey'obuzibu nti bagimaamiridde nnyo era oyo agaba omulimu gwe yabadde akwasiddwa gwabadde gwa kugenda ng'asenda buli katundu walaba awali Abaganda we babadde bakolera emirimu gyabwe obutundu obwo busigale nga bwerera abantu bano basobole okujja bakolerewo emirimu gyabwe babaddira ne bagobawo Abaganda ate bamala obugoba ate enkeera ogenda okukeera nga waliwo omuntu wamulala akola ki azeewo kati nga nzize ku kibiina ky'omubano nti ekibiina ky'omubano obutafaanana ng'eby'Abaganda bannange benjogeddeko abasiba amataayi na buli kimu n'okuteekako amadiguli agabaweebwa ag'empewo bo bagezaako okukola kakuyege nga batondawo ebibiina byabwe ebibiina ebyo tebiba bya kubuguumirira bino ebyobufuzi nga bye tulabako Abaganda bye batuyingizaamu nti kati NRM ezze Baganda banga Bannaduli bamulwanyamuli Walusimbi Abaganda bonna nga bwebamanyi babeeremu ebyo nga bagenda bagoberera ng'enswera Abanyarwanda bagezaako okuzimba ebibiina ebigenda okusitula eggwanga lyabwe n'olwekyo ekibiina ky'omubano ekiri mu Uganda kirina ofiisi buli kanyomero ka Buganda okuva mu kibuga e Kampala okutuuka gwegamba buli kyalo gye balinayo branches z'omubano nga zigezaako okumanya Abanyarwanda abali mu kitundu ekyo benkana kiki kye beetaaga era babawa obuyambi obwo bwe twasinkana Oweekitiibwa Katikkiro bwe waliwo obugulumba eno e Masaka mu constituency ya
vice president Wanuka Sekandi ekyesiiga Mitondo naweeyo wali abantu nga nti bawasooka ne batematema Abanyarwanda ndowooza nga basatu naye twafuna lipooti nga pulogulaamu eyo yali nteeketeeke okwefuula abatematema Abanyarwanda nga waliwo emmundu ezaali zijja nga zigabibwa abantu ne ssente ezaali zijja nga ziyisiddwa mu gavumenti ya Rwanda okuweebwa Abanyarwanda okugula ettaka mu Buganda n'abamu abagula ekibaale wali amafuta abaali balwana ne David Tinyefunza ku nsonga zino ez'ekibaale n'olwekyo lipooti eyo twagiwa Oweekitiibwa Katikkiro naye nga tulowooza nti tugiwa muntu naye ebyo bwebityo biri naye nga lipooti twagiwa ndowooza era ekiwandiiko ekyo ne kigendako ne ku mikutu gya intaneti banafuna amawulire okuva mu kitongole ekimu bajja nga balina interview gye baali bampa naye bagenda okumaliriza interview ng'ate bali ku kiwandiiko ekyo balabika bakijja ku intaneti n'olwekyo olukiiko lw'omubano olwo lukola pulogulaamu nga lugikola ku kuzimba Abanyarwanda so si kugenda mu byabufuzi bino ebyokola ki nte nalirowoozeza nti Abaganda gwali badde mulamwa gwaffe okuteekawo ebibiina ebigezaako okulaba Abaganda twenyweezezza tutya twekumyekumye tutya nga by'Abaganda byokka temuli bino byakuwamba nti simala tugenda kuwamba Museveni simala tugenda kununula Uganda Buganda tuginunudde Abaganda buli Muganda waali yali badde organization gyerimu nga egezaako okukumaakuma Muganda ayinza okuba omukulu abaana b'abayingizaamu batukiraba nti ojja kusanga abaana b'Abanyarwanda abaava mu 1959 nga babagobye Rwanda ng'abaana be baddayo ne balwana olutalo mu 90 mu 1990 abagenda okulumba Rwanda nga bamu abakulu tebakola ki tebaaliwo naye waliwo Abaganda enteekateeka gye tukoze nti bwe mba nga situukiriza lutalo abaana bali mabega wa organization eno era bategedde omulamwa gwa organization eno kwetambulira oba tuli mu bino bintu byakuddaawo kwewaanawaana Abaganda ffe twateekawo Uganda Abaganda ffe kuba waliwo kino njagala Abaganda Omuganda aveeyo abuulire ensi Sebo Abangereza teboogera bwe baba boogera ku Britain boogera batya nga muli mu Ngereza yennyini agiyita Britain naye osanga Abaganda nga bali mu bintu ebyokusaagasaga nti bambi Omuganda okugamba Omungereza okugamba nti Uganda yali tasobola kwegwera bo kwekujjako bi n'agamba Uganda naye obwo bukuusa Omungereza byagimanyi era asobola okuga nti Britain kuba byagikola ki bw'abagenda Brazil ayogera atya bw'abagenda mu nsi zonna ezitookebwako byakola ayogera atya aziyitawo n'olwekyo ebyo byosangamu Abaganda bye baali badde bateekako ebirowoozo nga balimu ebyo olusanga Omuganda annyonnyola abantu era Abangereza baali tebasobola kwogera bo ne bagijjako bo ne bateekawo wo baali bakola bintu byabwe n'olwekyo nze mba waggulu nga nkubira Abaganda omulanga nti tuteekewo ebibiina ebisoboka nga omulamwa gwabyo gwa kununula Buganda omulamwa gwabyo gwa kwempawalinga Baganda bafune amaanyi agadda banunule ensi yaabwe naye ensi ejja tugendako tutuuke n'okufumwa batuwandiikeko nti abo Abaganda baaliwo naye nga tetukyaliwo nga bwe boogera ku Bamisiri nga bwe boogera ku Baroma nga bwe boogera ku Red Indians nga bwe boogera ku Aborigines tebavuddewo lwakuba baaliwo naye force ejja ngebatwala amawanga agamu agasobodde okuyimirirawo ng'Abayisirayiri n'amawanga amalala gayimirirawo oluvannyuma lw'okutegeera n'okumanya ki kye gateekwa okukola ki kye gateekwa okwenyweza n'olwekyo Abaganda nga tulina kalica yaffe ng'ebadde ekyaliwo ekyasobola okutuyimirizaawo n'okutulaga nti weetuli ne tusinziramu eyo ne tukuba enduulu ensi yonna n'emanya ate ne tugamba wano we batujja we waffe ng'Abayisirayiri bwe baava e Misiri ne badda we baali baziika Dawudi bakikola nti we wokka we baali balaba nga
buli gye banagenda bajja betamwa babasindiikirize. Mujjukira ku mulembe gwa Amin nga bagobya abayindi. Kino njagala nkiwe Baganda yonna gye bali n'abali wano mu Buganda abawuliriza leediyo eno bakitwale nga kikulu nti Amin bwe yakeera ku makya n'agamba abayindi nti muve wano mbawadde essaawa 48 kiki ekyaliwo. Balina ssente balina buli kimu naye bagenda oli yakwatanga emmotoka n'ateekamu famire ye n'agisuula mu mugga nga tomanyi gyakola ki gyalaga. Naye Buyindi teyaliiwo, yali teriiwo nga teyogerwako ku mapu y'ensi teriiko. Lwaki yeesuulanga mu mugga nga ne gyagenda takola ki tamanyiiyo. N'olwekyo saagala Baganda balowooze nti bali mitala w'emayanja bagaggawadde nnyo bafunye ssente bafunye obutuuze olunaku lujjako era nga bannansi abo